Executive Media. Focus, innovate, succeed. Teri agenda kujjawo mmotoka eyo nga tayise munze. You'll pass through me. Kati muddeo mu YouTube bwammwe mummanyiire. Neera muddemu mutuule mummanyiire. Ate nina n'endala gyenkima eya Samahongo. Hey. Olukwe lwendiko nina n'endala gyenkima. Munnaabo omu yali akulira operation eyo sijja without any fear of contradiction sijja gana kukyogera kuba anything can happen to me. Yaŋŋamba gwe ngeza neneesanga ku social media because video nazikwata. Era nzirina zizino mweziri. Nazikwata video ebifaananyi mbirina olwaki akatali kabbe. Wobeera ng'oli officer ng'ozza okukola omulimu gwo. Kola omulimu gwo mu mateeka. N'oba okwatiddwa otyaki ng'okwatiddwa ng'oli mu kukola mulimu gwo omutuufu. Toli mu kwekweka, toli mu disguise, ozze mu open place, ozze mu public place. Video zijja kukwata. Neziba tezikutte naawe wennyini waliwo security cameras. Era weebirifu tegiwaali era baakwatibwa ku butambi. Oba okiraba. So, nangamba singa nesanga ku social media, I will kill you. Nti ajja kunzita ate ne occupant w'emmotoka. Omwana oyo gwe bayita Beeka. Bajja tutta. Ne mugamba mukama wange, do you know the weight of the words you've just said to me? Omanyi obuzito bwabyo. Tojja kunzita nangamba we were trained to kill. Jja kutta. Omukazi omu nangamba ntambi ne gy'obeera mmanyiyo. Nze okubeera gye mbeera nga waliwo abamanyiyo ngabo nga bakoseza. It is very, very okay. Balina omumanyi because tolina gwe wabba. Sirina gwe nabba siri mu gwera mu ggwanga lyange. There is what we call modus operandi. Modus operandi. How someone operates normally. Otandise ebintu bye by'ekisiru. Kati Shalom asobola okulya obutaala. Yabulidde dda. Twabulidde dda ekiro obutaala ne tumikisingamu cocktail ne tulya ne tunywa. Okitegeera. So tewaliwo mbeera yonna yeeraliikiriza ku Shalom. N'essaawa zino munnaffe ne wagenda nti aproceeding n'omusango gwe nti agukomezzaamu interest oba naggulawo. Ogenda mu Latin. Waliwo maximum emu ekugamba nti fides fracta pax namwakwa reddit. Kidem fides fracta pax namakwam reddit. The first collector. Fides. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Koroma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Okay. Kale kansubira muli bulungi mwasuze bulungi. It's a Friday lunaku lwa Juma. Era leero abamimizi grama banyambaza bwe bati kuba Friday. Kino eno jiribabu gyeri mu colors ezenjawulo. Bajita jiribabu. Eno jiribabu. Aje sibitegeera. Ato jiribabu. Gosinga wali wawasa ku mukazi omusiraamu. Obanga wasiramukako wandi bitegedde. So eno jiribabu gyeri mu kala ya zenjawulo era nyinza okujja bwenti nno mu luseke. Nyamu. Tokkirizibwa kwambalako ko differently. Kati occasions ngezimu ngezo za muwulira munetamiddwa. Doba twagala kugamba. Tuwera uda tokugeya bugeya naye. Nakulabye munnange naye era saakyagadde my brother. Echa. Basista bo baba basista bo. Olumo oyogerangako ku mazima we gasaanidde. Kuchiriwa. Bakubuuzizza ne bagamba Naalongo ne Zubeda wabalabye banyumye. N'ogamba babaddeyo. Ayi ne baffe tunaayogera ki? Ekyo ekintu ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti njagala okukeepinga omukwa obooluganda bwe tulina so sina kwogera ekituufu. Tetwanyumye. Omanyi oba yange olina mukwano gwo. Nina ekituufu kyabadde ki? Ndi tetwanyumye. Tera basabyogeredde. Entambi mugenda sigazaani owa. Nakyoba tugenda basigaza nti tetwogera mazima. Ambi ebintu ebimu mweddeko. Tezirannezzeeko. Tewalabye nga twakuweesezza ekitiibwa. Walabye twadde tunanga zimalayika. My brother, oba tewalabye tukulageko. Nabirabye. Walabye. Buli kimu twakirabye. Walabye bulungi. Twakirabye. Twabadde mu mukolo ogw'omwaka Diko yabadde wa miliyoni nkaaga Diko yekka. Diko yekka abadde wa miliyoni nkaaga. Ogamba omukolo guno ogwa Karo Nantongo. Eze Zimbabwe manye Zimbabwe nti. Eza Uganda miliyoni nkaaga Karo yakoze omukolo. Okukyala. Kukyala. Diko wa miliyoni nkaaga. Nawe lika. Wallahi. Tumtubalemu amagezi. Karo katika anti okwanjula papa yawandiise ebbaluwa. Ne basaba okudda. Banjulwe mu November. Omwaka ogujja. Bana batebe ekyayi. Nga beekyawa bikyaba bana baludde emyaka 9. Baba beekyawa bikiche batannalaba ki batanneeyigako. Abaganda agamba kamango kaliibwa nambiro. Nalabye abagamba mbu opapye ekikupapisa. Oye teya papye. Eya papye mukwano baludde ne baawe. Ebigambo jja byoge abatikale here to stay. Karo ye bambi. With the husband atava voka va mu family y'ekitiibwa. Love ne okay. Moyo ba love tebimanya ebyo. Love tebimanya. Naye nze nabagaliza ababiri lwaki nti bo baludde bonna. Like ne betegeera ne beemanya bagenda. Nechoze ni Becky naye tumwagaliza obufumbo obulungi era nabo bo bali baludde bonna. Njogerako ngagamba omwana oyo agenda eruzira. Mukama bambi abateeremu omukisa. Tasobola. Tewali mukisa mugundu. Ebikolimo byammwe. Tewali mukisa mawe mukirano Zubeda. Ne oyo linda ko dine kye sinnategere. Saka jali ayita atya
Amiri kubanga ndabanga mmwe abalina ekintu kyemususiza yali amuyita ati Saabazo naye abajja byewakana byonna nja kufunira video ne messages nja bikuleetera naye kati Amiri y'abantu nga baakoye ebyewandiisa ebyo nange sibikkiriza Amiri Baliko, ye n'agamba ati? nagamba munnange kasita mumbuuliridde naye omutima gunnuma teyali badde oyo naye kati singa ya moving adde on yakitegeera kati yadde amanyi tebajja kwewasa yabadde akimanyi naye kisigala kikuluma ati kati alaga nti kimuluma talaga nti musanyufu nti musanyufu gye bali naye Katonda ono omusajja yayimba oluyimba yali ani basudde Mukyala Mugerwa pozi oluyimba lwa Mukyala Mugerwa nalabye olwogerako lugenda lutya Mukyala Mugerwa nti yasigula omusajja yamusigula Mukyala Mugerwa nawe omusajja we yamuwasa yamujja mu bazadde n'amuwa obutwa n'amutta omusajja ne yeebuuza wotidde bbaawe yakujja mu bazadde olwonze gw'olabye wano obulabi akati tunulira kyoze nnyo naye ye musanyufu akyolowooza musanyufu obusanyufu waliwo obusanyufu buno obwa smile gy'olaba nakuba amapiano nga waliwo kiri munda kibeera munda singa Mukama yali akituwa naye yakitukweka abala tebasobola kiraba naye waddayo ewe yasobola okukubuulira kyalimu maybe naye munaye what do we know? We don't know anything aye tebitukwatako nnyo so living their life baba bakyuzinze omanya abantu fa bakola choices mu bitwagala okukola so samimu oba osazeewo nti ntwala direction eno bakimba yankuwakanya asebera nga obeekuwa essanyu oba olaba gy'olina okukola mu kaseera ako so ffenna ng'abantu ebitundu 99 twali banyiivu kyama wemukirano ge twalaba nti omuntu watuukira okuganza olwo tusezala ogamba kati ffe baani n'obireka kale netubireka ogamba owaayi kyozeni entambi ndina entambi Franka Ntambi omugezi waffe gwe tukubirako ne twebuuza tumuga why my blazer kino mbadde nkirabye bwe nti olowooza kiri kitya bwe tugendedde okujja ku mpewo nga embwa ya Anteida Mukama agijjuludde evudde mu bulamu bw'ensi naye emiranga mingi ennaku nnyingi mu famire ya Ani akaabira ku live bambi mayiti oba kati oba enteekateeka z'okuziika ziri zitya Shamimu nedda bambi toyogera bwotyo kati olaba gwasinga okumanya obulumi bwayitamu nze gwe muntu gwendaba ne pusi n'embwa gwamanyi laavu gye muba nayo ku bintu ebyo engeri gy'oli mu kati twagala kumanya enteekateeka z'okuzika Ani bambi tusaba Mukama akugumye ky'oyitamu ne famire Mukama agigumye olwa kufiirwako embwa yammwe omuntu ataraisinga oba atalundanga ku kisolo nga pets ezo ng'embwa nga oba kapa abamu ssaawa zino n'obumi babufula pets nange mutabani wange ayagala nnyo pets azaagala alina embwa alina bakayita katya kanaakogera kaparoti kakasuku kakasuku abulina alunda kasuku eka baba bambi kati omuntu atabeerangako na bintu ebyo ayinza obutategeera bulumi muntu bw'ayitamu ng'aluzinze ebintu ebyo webityo nzijukira yali was it last year mwami Gashumba naye yatuterayo ng'embwa efudde some years ago mwami Kyagulanyi yatuterayo nga naye embwa efudde nga zifiira ku mukumu zifa nazo ziringa bantu we bafa ekintu kyonna kirina obulamu kikola ki kifa naye attachment gy'obeera olina ku kintu ekyo bwekityo munaye abaagala ebintu ebaba babyagala bya ddala omanyi lwaki kati in this case ng'embwa kuba kati gwe tewawasa oba nambwayo banambwa ye buli kimu kyo webunyumya si ye buli kimu twagiraba nga nnaku wavu nga bakusibye we nategeera nti ebyo bintu birungi bitegeera naye nga ndooza bigamba obeereyo mu kkomera maama manyi be baali bagiriisa bagiwanga ebyennyanja sosegi ati gobeera mukama waayo oba omanyi oba teagikuza bubi naye ajjukira abaali bagirabira baali tebagimanyi kati nga bo bagikuzizza ekyejo kati ebintu ebyo kati for example ng'embwa mu keesi ya Anne osobola okwesanga nga buli Anne we yafunangamu obuzibu n'omwami okitegeera ng'embwa ebeerawo gy'asobola okwogera nayo waliwo olulimi lwe twogera n'ebisolo by the way
ne kikwanderstandinga okiraba amaaso gaakyo kinakuwala era okiraba nga nakyo tebyogera naye you can read n'obiraba sometimes osanga tweyogeza n'embwa ng'oli awo ogibuulira omuntu nakusanga n'agamba bantambi yagwedda luba mulalu nenga there is that connection gye mubeera mulina kubanga one ekisolo ekikwagala nga tewaliwo ene kakwakulizo konna nga tekaliiwo whether your status whether what kyo nga kikwagala bwagazi that unconditional love abamu gye twalisuubidde mu bantu bannaffe gye tutafuna mu bantu bannaffe osobola okusanga nga ekisolo ng'ekyo kisobola okuprovidinga something ng'ekyo kyotagenda kusanga mu bantu abantu abamu bava ku bantu nga yiibe ndowooza walaba n'omugenzi kasira eggwanga atanakubeera nga yeeberera nambwa era nga yakuga okutwalako omuntu oyina kujja ogira embwa yange okitegeera yinga nga beetegeera so wabeerawo those connections kati nga pet says ez'omunju ezo ate kisukko kyone waliwo breeds nyingi naye buli breed erina omugaso gwayo katugambe ezo nga Maltese ezo nti omugaso gwayo companionship kubeera na muntu Maltese gye nnina ntiyo ya munju kano osanga abalina ezawabweru ez'oluggi ezikuuma eza security nosanga abalina eziyiga nyingi era buli emu erina omugaso gwayo gwe baagikolera nti guno gwa kino guno gwa kino so bambi omuntu ng'afiiriddwako ekisolo ng'ekyo owulira obulumi bwabeeramu so ani kyalimu nkitegeera nkifiiringa era nakuwaniridde wamu naye akabya amaziga abantu ambayiza omumookinga ne bagamba oba yeekoze oba biki naye bambi kibeera ng'omuntu ng'ofiiridde omuntu ebyaddala ekintu nga kirina obulamu ng'ekyo kituuka ekiseera nga kiringa ng'omuntu n'okusinga omuntu Shamimu abantu bakoze abantu so gwomanyi kyayitamu abantu bakoze ebintu waliwo story egenda okujja mu maaso awo ndowooza nga wiiki ejja mukwano gwaffe agenda gikubuulira Shalom yalozezzaako ku bubi bw'abantu si bali ffeffeffe wano mu ssaako yaffe mulimu abantu abo babiri yabaŋŋambye olunaku olwajjo abamu betrains nabeerako ajja kukubuulira Shalom omumanyi muganda we mwannyoko ajja kukubuulira kye bayita nno abantu Shamimu nti abantu babi nnyo nnyo ti omuntu gw'obadde weesiga ennyo ng'asobola okukola ekintu ng'ekyo balina bye bamukoze oyo mwana ayise mu bintu bingi ayita mu bintu bingi kubanga ate kubanga ate ye ndabasirise nnyo kati mukubira bane mbuza Shalom oli bulungi kubanga Shalom ye ekitali kuffe ayagala nnyo wabeera nga mukazi ayagala nnyo mukyala we wabeera nga mwana ayagala nnyo wabeera nga mukwano gwe ayagala nnyo 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 like ayakuwa 100%. Kati waliwo mikwano gye ebiri egirinayo gyamukoze muzina ennaku esatu bye yazudde yangambye ntandika nnindeko luseke nyamunyamu asooka ggwe agenda kwatulira bekikwatako naye bibi nnyo bye bamukoze nnyo 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 sola nakubyogera oba nakukuba kaamu oba naalinda y'abakugamba bambi so osobola okusanga omuntu oyo ng'anaatuka ekisa n'agiving up on people n'agamba oba kambeere ntandika oba okuba n'ebisolo oba ngambweyo nga gye ntambula nayo weebityo kale nze ngenda okutuuka okuraisinga ebisolo bye nina ewaka nga nange I've given up on people. You give up on people n'obaleka backstabbinze ogudde mu lukwe luno yabadde agala kukola kino yabadde okitegeera otuuka ekiseera ng'abantu Katonda bw'aba yagamba ekisolo kye bayita omuntu tukyesiganga ne bw'aba muganda wo togwirana okiraba kati bambi nze nava ku bantu obavaako otuuka n'obeesonyiwa n'olaba balabe awo tosobola kubanga sibalinaako buzibu mbeera nabo naye obava nina wemba koma owookoma n'ogamba gwe beera awo okitegeera munnange tubadde wano nga ndaba omukulu my sister sister Shalom ng'ataddeyo ng'emmotoka yaffe tugirina nga emmotoka etulimu 5 emmotoka twagifunye bye twabadde mu weekend abaaya emmotoka tugirina eri mu mikono gyaffe twagiggyeyo olunaku olwajjo tutya ekisookera ddala Shamimu eggwanga Uganda wadde mulimu elements embi naddala mu organs ezimu oba offices ezimu mubeeramu ababi nimubeeramu n'abantu abalungi abamanyi okukola omulimu gwabwe kati kyannaku nnyo nti abantu bano ababi ab'olubatwe bayinza okwagala okusiiga ekifaananyi ne tukisiiga bali bonna nti bantu babi kwe kwava enjogera ndowooza yagamba nti omulya mamba akola ki abeera omu n'avumaganya ekika kyonna nti mamba tebagiryanga edda lwaki yalinga ebada nakati tekyabada ebada era kati ni just twakinomalizinga naye nga kive okugirya
jukira ina amabeere bugira we buti ate badda kati abantu nga nazuku nedda nga bagambira ddala abakazi tebali emma abakazi kati ng'omuntu kasita ogitya n'obeera ng'oli mu famire ekika kyonna bakivumaganya nti abo baali emmamba naye kati tekyaliko buswavu tekikyaliko nti tunomalizinze ebintu ebisinga naawe omulyama aba mu kubeera omubi omu naavumaganya ekika nti mu situation ya Shalom mu lutalo olwaliwo my conflicts tezeewalika we conflict with people each and every day naye mulimu abantu abamu nga n'agamba kangezeeko okugoyinga extreme sometimes naweesanga nga ne remedy gy'abadde ayagala okufuna mu kintu ate ye yennyini yayonoonye kibeera nga Shamimu ng'olina emmese muno mufo ky'okugitega oba akamaso okay omuntu ng'olina emmese mu nnyumba yo naye nga you want to get rid of it olina options okukozesa akamasu olina options okuteekawo akatabo olina options okukozesa ggulu n'ebirala naye n'osalawo n'ogamba kanjo ky'ennyumba eno emmese eyo ejje omaliriza gwakoze eki gwafiiriddwa n'abantu abagenda okukulaba tebajja kukubalamu magezi so lwaki mbadde ntandikirawo nti tukuubagana n'abantu buli lunaku kyabuntu okukubagana n'omuntu ensi zonna essaawa zino zitambulira nnyo ku lawfulness enkozesa y'amateeka Shamimu wembeera nga nfunyemu obuzibu naawe obanga nkulyaza amaanyi z'ebbanja olina okugenda mu mateeka n'ompa waabiri right yo era n'owawaabira n'ogira buli kimu ne bajja ne bankwata right sigikuggyako naye Shamimu singa ogenda nga contention yaffe ya bbanja n'ogenda n'onfunira aba flying squad bantwale mu safe house oba okitegeera bankubira eyo emiggo paka wenkuwa ssente nembeera nzikuwadde ate wenfulumayo eno nsobola okukugulako emisango ne bali nti mukozesezza bubi ki amaanyi gammwe etteeka terirambika bwe lityo kati ne mu situation eno ya muganda wange Junior ne muganda wange Shalom nti waaliwo okuwanyisiganya ebigambo ku sides zombi omu n'afeeringa nti oba alinyiriddwa nnyo omulala ye n'alaba nga akiri nnomo kubanga kya bulijjo nange obadde ompisamu kati oli yafiiringa nti nalinyiriddwa nnyo era mu ddembe lyalina litumuwa n'asalawo agende mu baamateeka unfortunately we yagenda mu baamateeka teyakozesa baamateeka bye yalina kubeera nga abakozesa okujja okusetolinga obutali bumativu bwe n'ono gwabadde agugulana naye yensobi ye yaliwo in the first place nti obusungu bwali bungi yes butegeerekeka era bagamba nti Shamimu obeera ng'oli musunguwavu nnyo weewale nnyo okukola any decision bagamba ne woba osanyuse nnyo ng'ososoko kakkana olowooze weefumintirize so ne mu bunyiivu buno tukoleramu ebintu olumu bye tusobola okubeera nga twejjusa now munnaffe nga we nali wano ku wiiki ewedde ne nkunnyonnyola ebyaliwo in fact ate bye nakunnyonnyola byali na bitono nnyo ku byaliwo after nga nkuwadde sheeno kuba ebisinga byaliwo lwakutaana emmotoka yaffe eyo wekola ki wetwalibwa wenonebwa waliwo ng'emmotoka bagitwala nze kennyini katangi tuule namu tuvuge naye nabagamba kimu mumbuulira wemukola ki mugitwala ne bagamba tugitwala Kira Road Police Station ngenda okutuuka ekira Road Police Station because bo bansooka mu maaso nze nensije emmotoka yange nembeera nga mbavaako emabega jjaamu yali mungi bayita saidi zeno ze nayita eri so nekitwala nti no bansoosa ngenda okutuuka ku Kira Police Station ng'emmotoka tekola ki tebangawo nga teriiwo naye nga bagambye gyegenda nga baserikale be bagambye abo bagitwala nga bagambye gyekola ki gyeraga nga bagambye n'okugamba nti omusango ogugitwaza gwa hit and run like it's an accident nti yagukola era nga bakuwa ne some details nti mu weeks ebbiri emabega yakola bweti ne bweti omuntu alina mu ddwaliro n'olw'ensonga eyo tuginonye kati era nga baginonye nga bakubulidde n'ebyo ntambi tolina lukisa lustanninga in their way because it will be obstruction of justice so muli nali nkimanyi mu mutima gwange nti balimba tewali kye yakola naye ne ŋŋamba singa nkiteekawo ne bagana ogitwala mbeera nga alinnyiridde operations zaabwe n'olw'ensonga eyo ng'olina kubuuza ebibuuzo biri basic nti egendawa tujje because era webeera etwalire nebeera keesi eyo mugenda occupant agibaddemu n'akola ki n'asayininga n'afuna n'ekipapula nti eri awo tugenda okugendayo ne occupant yagirimu emmotoka nga tekola ki nga tebangawo muli nentegeera nti no everything has been just fishy waliwo kye baagala okubanga maybe ekirala ekyekwese
mu kiro ekyo kyennyini muganda wange n'akuba essimu Junior n'ankubira ne twogera ne mugamba naye ate emmotoka gye mwagamba gye mugitwala teriiyo n'agamba nze sibimanyiiko biki wowowo tabimanyiiko yabadde y'abaserikale ate nga yali nabo ate yaliwo n'eŋŋamba okay tewali buzibu then ne nkitegeera nti bagitwala Katwe police station bwe twakitegeera nti bagitwala Katwe tugenda okupimapimamu n'okubala abalamu nga kyannaku nnyo nti station eyo bantu bangi nnyo abagikozesezza obubi mu kwagala okuyisaawo ebyabwe era nga concerns ez'abantu baze baziraisinga mu ba superiors b'abantu abo okubeera nti tewali kikolebwa yes okubeera nti nno balongoosa ennyumba so naffe twagezaako okuba nga tutuukirira kubamu ku bali superior abatwala in fact division ye be balina okuba nga bali answerable to ne bagenda okunoonyereza ne bakizuula nga one tewabaddewo mbeera yonna yabadde inaleesa mmotoka eyo okitegeera nti ba oversteppinze mandates zaabwe n'okuoverusinga powers zaabwe era ekiro ekyo concern eyo we yagwa mu mukulu omu sijja mwogera wano n'ayisa order bakwatibwe baali bana bagamba mulimba byonna byonna okwogera nti mulimba wabeerawo omanyi waliwo kibayita PR n'ozanya PR because olaba oba kikulabisa bubi nenze nstikinga nga ku mazima okitegeera nti wayogera twamanya bituufu of course n'abagenda okunoonyereza abaala bonna bazuula nti geego amaki amazima ne bwe mba nkuzannyidde Shami musaagala kukola bintu bino naye olumuntu oyagala muntu akuyita mulimba ndako simu ki otunda amasimu I think in this phone you think nti omuntu we yankubira essimu neŋŋamba nti engeri gye tuli mu lutalo buli kimu leka kibeere on record kitereke nentereka eddoboozi erimu eri omuntu emu yakola ki eyankubira nti maybe ndirijjayo okulirwanisa singa omuntu ensonga ziribeera zirinnye enkanda ggumu eriri omu omuntu agamba nti nali mulimba nga ye kenyenyini we yankubira essimu yaŋŋamba kuba essimu yagikuba ku Sande muganda wange Junior let me be even very open akatali kabbe amaggwa tusuula mu mulyango kana obujulizi weebuli n'agamba ntambi mwaroopya abasirikale bange ne babasiba nange ne mumpawaabira audio mwebiri nga wagamba kati nze nga simanyi nakumanya nti no bali basibiddwa ntegeera ku Sande nti abakola operation y'oku impounding emmotoka ya Shalom baasibibwa ekiro ekyo eky'olwomukaaga nga tumaze okuba nga tukuba essimu nga bakulu yes naye nga ffe twagala kimu like etteeka likole nga bwe lirina okubeera nga likola ki nga likola Shalom bw'aba mu nsobi bwebale nnyo kuba poliisi hano obuvunaanyizibwa bwayo to keep law and order okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe n'okuuma eddembe n'obutebenkevu kati bano nga tulaba waliwo obutebenkevu obutaakolera tulaba waliwo amateeka agalinnyiridwa tugenda okuwawaabira I was very happy nti for the first time ntambi nganze omu ku ba critics ba gavumenti eno ebbanga n'ebbanga nti mulimuko ebintu ebimu byosobola okutestifyinga n'ogamba nti nakirabyeko first nti bakikoze era nagera naku X nenteekayo tweet neŋŋamba nti mulimuko ku organize ezimu ezikyakola mu some of the institutions eza gavumenti nembeebaza because nze bwentyo omuntu wakola ekirungi nembeera sikwagala njasiima gasigala mazima kakati abantu abo bakwatibwa ne basibwa bakwatibwa ne basibwa ne bateerebwa ku lunaku olwa Sande naye nga already file bagikoze eki bagibaguddeko kiba kitegeeza nti bannaffe gitwaloopa waggulu because tudiringa ne department ya investigation ebeera erina obusobozi bwonna ebeera erina resources ne tools zonna okuestablishinga okunoonyereza okwamangu okuzuula ebyogeddwa newebeera complaint yange entambi tebasobola kugiteeka mu nkola nga basinzidde ku bigambo just byenjoge agamba mugende muyingire munda kitegeeza babeerawo back check gye bakola emabega ne bategeera nti abantu bano batuufu basi batuufu basobola kubeera nga bakolera batyo nti ntambi akubye essimu acomplaini nze amwe muyingire nedda sikyesuubira mbunna ate bali naive okutuuka ku level eyo so bannaffe awo ne bakwatibwa munnaffe we yajja ku mpewo n'abisambajja
tebannakwatibwa mwewaga mwakubidde abakulu amasimu because ebitya nayogera ebintu bingi nnyo nze ng'omuntu sometimes nkimanya nengamba nti statement eno wenjikole sobola okundeetera ebizibu era munnaffe mu statements ezisinga zabadde ngaakola ffe nga tukola kimu kyakuzisevinga mukuzisevinga nga tuziforwardinga nga tuyita mu balawyers baffe nti ate kino kiri bwe kiti ate ono ayogera bw'ati ayogera si yakirimu ate awana waayogera nti yawa order ate oba okitegeera yes nga tubiwandiika tubiwaweereza buli kimu kyonna mu ngeri ey'amateeka tetukubidde bantu nti nno oba tukubidde bagundi abeeri twakozesa bajje bagirewe batye nga twagala teeka ku tteeka naawo ne tugenda mu lunaku olwa Monday mu Lwakubiri ne basigala nga because okuzzaako bali emabega mu kukwata emmotoka eyo twateekawo engeri y'okubuuza ebibuuzo kubanga Shamim obeera ng'oli mukwano gwange nga we tuli abantu ne bajja ne bayingira edduuka lino ne baagala okutwala ne bali raiding naye nga tebalina anything like an arrest warrant ebintu babibabuulira mu ngeri ya bitege oba okitegeera nja kutyamu nnyo so nja kuraisinga ebibuuzo eri bo because it is my right okubuuza n'omuntu ali eyo yenna yenna omuntu ajja ng'agamba nti kankutwale olina okumusaba ekiraga that is the arrest warrant lwaki nti constitution ekyo ekiteeka mu tteeka okwewala ekiwamba abantu omuntu singa ajja n'ayagala okutwala obutwazi nga tewali arrest warrant mu kaseera kano nga abantu batwalibwa mu madrones ne babuzibwawo ne batwalibwa mu safe houses abamu ne battibwa kitegeeza oba tokoze mulimu gwo as a citizen kubeera ng'obuuza so mu kubuuza ebibuuzo ng'ebyo bannaffe baavaako betwali tubibabuuza munnaabo omu yali akulira operation eyo sijja without any fear of contradiction sijja gana kukyogera kuba anything can happen to me yaŋŋamba gwe ngeza neneesanga ku social media because video nazikwata era nzirina zizino mweziri nazikwata video ebifaananyi mbirina olwaki akatali kabbe obeera ng'oli ofisa ng'ozza okukola omulimu gwo omulimu gwo mu mateeka nnowoba okwatiddwa otyaki ng'oli mu kukola mulimu gwo omutuufu toli mu kwekweka toli mu disguise ozze mu open place ozze mu public place video zijja kukwata neziba tezikutte naawe wenyininyini waliwo security cameras era weebiri footage waali era bakwatibwa ku butambi oba okiraba so nangamba singa nesanga ku social media I will kill you nti ajja kunzita ate ne occupant w'emmotoka omwana oyo gwe bayita Beeka bajja tutta ne mugamba mukama wange do you know the weight of the words you've just said to me omanyi obuzito bwabyo tojja kunzita nangamba we were trained to kill jja kutta omukazi omu nangamba ntambi ne gy'obeera mmanyiyo nze okubeera gye mbeera nga waliwo abamanyiyo ngabo nga bakoseza it is very very okay balina omumanyi because tolina gwe wabba sirina gwe nabba siri mugwera mu ggwanga lyange kati nze newobeera nga mukoze olukujjukujju ne mumanya ne gye mbeera kubeera omukulu oyo ku Lwokuna lwali Lwakusatu yagenda ku social media n'agamba nti ntambi wasula nategeddewo asula bubi n'abyogera nze oba nsula bubi oba nsula bulungi it is very okay Shamim nagamba abantu nti kino kye tuli essaawa zino si kye twagala okubeera naye kiri much better than we twali tukyalina olugendo ensonga lwaki tukeereba kugenda okukola okubanga tu improving obulamu bwaffe every day nze mbeera nzimba ennyumba yange nga ya bisenge 2 essaawa zino oba 3 mba njagala mu myaka 5 nga nzimbye kalina yo mba ngimaze njagala mu myaka 10 nga nina amakanga 3 ekyo kiri ku bantu nti every day tuba twagala okustriving for something much better kati oba nsula bubi ng'oli we yalaba nti okusinziirayo ku ye asula much better nze nga nsula bubi okubeera nga nsula mu apartment gye nsulamu ye gye yagamba nti mbi nnyo it is very okay wabeera nga ye assessment ye wati wakiraba naye ng'ate amazima akola ki agamanyi now mbasaagala genda mu petty fights ezo n'omuntu nze mbeera nnyo ku kinyusire fundamental era kye nakoze nakozesa sound we n'entunuza abantu w'ensula n'enteekamu eyo sound saamuvumye saakoze ekyo era yazze ne ku TikTok yange n'aseka n'oseka oba okitegeera kati nze bwe ntyo tinsagala kulwana these petty fights waliwo emyaka Shamimu gy'otuukawo nga abantu bagenda kujaji nga bagambe naye entambi oba okitegeera omuntu omu yaŋŋamba omugezi mukyala infact mukwano gwo ogenda mutegeera nga njogedde ku lunaku twali mu meeting naye ku lunaku olwokusatu awo ku gundi n'agamba ntambi ne Shalom muyige mu nsi ne mu industry mwe mukolera eno
ntwaliyo abalalu mad people abalalu ne mu society mwe tubeera wabeerayo abalalu. N'abuuza ekibuuzo, mukazi mugezi nnyo, n'abuuza ekibuuzo n'agamba neyewako example nti ye mukazi n'atuwa setup y'omukyalo oba kati abantu abalinga mu nzigottazigotta eyo ng'ekinabiro kiri wabweru nti ojja oyambadde oba kaleesuko oba tawulo n'okawanika wali onaabe. Omulalu n'ava eri n'atwala tawulo eyo oba kaleesu. Owulira? Singa ofuluma mu kinabiro ekyo n'ogoba omulalu akuwe kaleesuko n'omugoba n'akuzunza ensi egenda kulowooza ani mulalu? Nze agoba kubanga gwolina bwereere ogoba okitegeera ayambadde alina akaleesu ensi gwe gwetwala ng'omulalu. Nagamba n'olw'ensonga eyo mulekerawo okwegoba n'abalalu. Oba oli agenza akolezezza live ntambi akuvumya ebigambo nga mutwalo muleke kubanga n'ensi ne woogitunuulira n'ogenda mu comment section z'abantu abamu bagamba oyo muki mulalu muleke. Kakati wabeera ng'omuntu aliko ne tags ezo nti oyo mulalu oyo aliko ekikyamu kati ne waba kuvumya ebigambo nga mutwalo yes biyinza okukuluma naye ate singa owonenengana naye nga muli mu kweweereza kubanga teri mulalu asobola kwogera na muntu wemba nga mwogerezega nkitegeeza either mwenna muli balalu okitegeera. Kakati mwekyo nti kinkuumye nnyo kuba bullies abamu omususa tulina ba bullies. Bully atya? Bully ye muntu nga yayagala okuwakankula entalo ku bantu ng'ayagala okuvuma abantu era ng'akyenyumirizaamu nnyo nga kimu naye singa ovaayo ne weerwanako ate kithireteninga egoye n'ayagala akole kiri extreme naye nga ate ye wanaanyumirwa kati gwe buli weerwanako bw'oti ate kyongera oba teriyagenda kujjawo mmotoka eyo nga tayise munsi. Mu society yaffe nekibeera nga kituyigiriza okudiininga n'abantu abamu. Shamimu singa omuntu akutwirije muddeyo mu YouTube bwammwe mummanyiire. Obaleka omuleka webale. Neera muddemu mutuule mummanyiire. Ekirungi ensi ebyo bamanyi nti oyo mulalu. Kati singa ate nina n'endala gye nkima. Nze abantu nabagaba buli Yasamahongo. Kituufu. Kituufu. Ekyo nga kivaawo nga kigenda. Olukwe lwendiko nina n'endala gye otandika obbafaanana oba okitegeera. So mukama wange oyo ayogera ebintu bingi abadde ajja atukyojja era nga bwakyatukyojja ne leero ayinza era okukola live n'akyojja oba n'akyojja nze oba n'akyojja Shalom oba n'akyojja Kasuku dembe lye teri ali muganye n'ayogera statement n'agamba nkuteereko wano obeera n'obujulizi my brother producer tusaba ku mazzi gannyogoga ansirika otoka njagala ani akubye omulanga gw'embwa mpambi anna wuliriza wano You pass through me. Teri agenda kujjawo mmotoka eyo nga tayise munsi. You pass through me. Muddeyo mu YouTube bwammwe mummanyiire. Neera muddemu mutuule mummanyiire. Ate nina n'endala gye nkima eya Samahongo. Cold. Samahongo ye bagikima nti bagenda kugikima. So ayagala emmotoka yona yali ayita mu ye nti ajagala okugifuna ajja kuyita mu ye. Unfortunately twayise mu ye twayise mu mateeka n'emmotoka ne mugifuna tugifuna mu mateeka oba kitegeera kati simanyi oba ye mateeka nga gyadde ategeeza nti ye mateeka it is very okay naye nti byebyo ebintu ebimu ebireetera abantu obuzibu. Tikati essaawa zino twabadde jjo ku poliisi y'e Katwe kuba through our lawyer mwami bamuyita Freedom Haruna musajja munnamateeka mulungi nnyo. Ye lawyer wa Shalom. Ye lawyer wa Shalom ye lawyer wange nange era ne musango gwange yalimu era kolagana ne Nalukoola era be baatula. Muvubuka oyo muto naye mugezi nnyo nnyo bamuyita Haruna kansa Haruna y'omu ku bali mu kuyamba ku baana ba bannuupu abo nti bakwatiddwa egundi n'agenda ate yambi ng'akola pro bono omusajja wattu ayamba. Era nze siyinza kukulima muno tulina sente zetumuwa eziri awo ennyingi oyinza omuwa facilitation here and there naye nga singa zaali combated entummanezo oyinza okuwalwa zalibadde nnyingi nnyo saali zisobodde nange naye it would have been okay a hit and run but any other case nokyalibadde nno Shalom bamugulako file ya defamation n'ebirala ebyekuusaawo emmotoka yali ejjirawa nze musango gwange anti ogutaakola ki ogutaaliwo
gwali mufumbe tegwaliwo wadde emotoka tekolangako hit and run no tegukolangako okay. kati nkulaga irregularities abannaffe ze bakola abaganda bagamba nti akugoba tabula kyakusuuza nti we baamala okubulwa Shalom nga tebamulaba nga ne mukodomu tumubasuuzizza ne balaba nti okuswala ogenda engalo nsanga bakedde lunaku lulamba kabagende n'emmotoka gye bayinza okukwasizaako Shalom tajja kupapiriza gye then bakole ki bamukwata okulimba bye balimba byonna which is very unfortunate now bwe batwala emmotoka mbadde gamba nti emmotoka mu musango gwange nze ogwa computer misuse gwe bampa waabira we nagenda okweripootinga ku poliisi batwala essimu yange lwaki nti essimu was an accessory ku musango gwe nnakola kubanga gwa computer misuse which is a computer bintu binabateeka ku internet nga balina ogitwala mu forensic bagikoleka analysis bagyemu n'obujulizi nenjibawa ne bagitwala era nagenda nagifuna musango guwedde nemala emyezi ng'ebiri nga sikola kinga sigulina kati omusango gwa Shalom muganda wange junior gwe twalowooza nti gwa muwawaabidde gubanga wali wa computer misuse emmotoka eba etwalibwa ku ki bali batwala simu bali badde batwala simu gye balinoonyeza so si mmotoka kati awo that is irregularity number 1 okitegeera ne batwala emmotoka eyo nebeera kyovulaba nti bali babakwatirawo ne babateekayo ejjo otawale tukeberakebera kyansanyusiza nnyo era poliisi mwebale nnyo nga ne charges fayiro weeri eyani ey'abasirikale mwagirabyeko fayiro weeri kati kyesimanyi whether egenda kubeera internal disciplinary gundi gye bagenda okubakozesa oba bannaffe bano aba SRW bano ab'omu Standard Police Unit SPU oba banabagulako criminal charges kiri upon them naye nga nabadde musanyufu nti steps were taken. So kituzaamu trust fayiro yaffe yo mwagirabyeko emisango egituwa waabibwa tewaliiwo ene kano kankiddemu nga ntunula mu kamera olunaku olwajjo olwokuna n'olunaku olwokusatu tubadde ku poliisi y'e Katwe gye baagamba nti nno we watuwawaabirwa emisango. I'm speaking on behalf of my brother era brother wange namugambe Shalom don't say anything let me do the talking kuba yali emotional ayinza obbavuma namugambe kakkana bakoleki yes namugambe baleke nawo ndi mukukozesa tu titwabaddeyo ne tubabuuza gwenani lawyer nze nanyini mmotoka gondi mukyala waffe mukyala Jade mama Jade kubanga emmotoka si ya Shalom emmotoka ya mukyala wa Jade ya mukyala Shalom tubadde tutambula naye era we twagenda tubagamba nti emmotoka eyo one client waffe si musanyufu mwatute emmotoka ye atabulya ku boda nga ye mama Jaden gi client wa lawyer yabadde azze okwemulugunya emmotoka ye mwagitwala ku misango ki ayagala kumanya ng'ayagala kumanya ate babiki nabeera tutandika obbibuzaabuzawo mu kusooka Shalom ajja agifune twali buzibu lwaki yagifuna etali siye ne batubuuza erimanya gani tugambe erimanya ga Shalom Kaweesi kanyagala nkulaga obukugu bwa Council Freedom Haruna mutulagani logo book yiyo babikulamu Shalom Hadad Kaweesi gwe twagala yajja abaanona kuba yiye logo book erimanya ge kumbe waliwo kye bayita gift deed Shalom mu kugula emmotoka eyo yakola gift deed nti kirabo nkigulidde mukyala wange era gift deed ye baddewo nga weeri era council yagidraftinga Shalom yafuna emmotoka enkeera yagenda nakola gift deed okitegeera kati nga tuyina gift deed yaffe ne tugireeta nga lwasobola kuleeta photocopy noga muleta original nga balowooza original tugenda kugireeta mbu nga mpya nga backdatinze dates ninga ebaddewo era ne tugibawa gift deed omanyi abapoliisi we bagambye naye baloya temugenda kugenda mu ggulu ne baseka nga balaba omusajja bakubye hands down ogenda kati kugisigaza kuki nga ne gift deed ekola ki weeri naye ekyo kiyamba nti abantu bamanyi muntu wetaaga lawyer personal lawyer webale nnyo nga financial advisor webityo so everything was there nga tewaliwo ngeri ndala ya kusigaza ki motoka eyamama kugenda n'emmotoka ye okujja kugenda nayo nga tewali kirala tulina omwana twabuuzizza twabuuzizza eyina omusango gwe yakola any traffic offense oba any accident nga gye batugamba ya hit and run is it there nti no has it been involved in any accident no
Now, is there a file concerning this car? No. Gatewali. Emotoka eyo neweebwayo naku lwaki olwajjo. Ne tubabuuza ekibuuzo ekirala. Is there any case whatsoever evunaanibwa client wange owokubiri Shalom Hadad Kaweesi such that we can get summons tuberenga asobola okujja ye reporting kubanga munaffe yagamba reference police enoonya mugende eyo muli mu evading a law nenga mu mateeka omuntu bw'oloopa amateeka gano bwe gakola omuntu bw'oloopa bagenda kujjako statement yo bwe bakujjako statement yo babuuze ye gw'oloopa omanyi gy'abeera oba omanyi offices ze oba olina ku namba ye y'essimu such that tumukubira we tumukubira ajje yennyonnyoleko ku ky'omu awe statement tewaliwo ngeri yonna gy'ogenda genda okomplaininge ku police fayiro bagitwalirewo butwalizi mu kooti tekiriyo baba balina okufuna ono kubanga tusobola okukolera nga Shamimu nakye njagala kuyunga musango nengeya nempawabira Shamimu yakoze bwati ne bwati mbu nga basanctioningirawo fayiro nti egende mu kooti nedda walina obbawo okunoonyereza balina recordinga statements zange ne bazisomamu ne banoonyereza oba ba witnesses abaana ne babaleeta negenda ng'ewera nze bagenda okutwala mu kooti nga fayiro yange erina pages nga 1,300 manche nali nekola ku exo nga nkuba abantu mu luzungu luli oluzibu kati yambi olwokubanga nga baloopa nga baloopa bagenda ogenda ku excel nga mulimu screenshots ziri okitegeera era tubagenda mu kooti kuwoza musango bali balina okufuna expert w'oluzungu okuvanga oba America nga ali mu family ya Shakespeare kubanga ebimu tebabitegeera nga balowooza bivuma kumbe mbayite bivuma bali luzungu kakali owana buwanyi twali kuwana ne nali kati omusango w'egito bwe gikola so tubabuuza is there any case if it is there you give us the summons nzitwalire client wangajje lwaki Shalom tasobola ku affordinga kubeera mu dduka nga talina musango oguli capital nti oba yatta muntu oba yakola nedda nekati gino gye tubeeramu gino nti Shalom ngendayo because olumu giri bailable kuba system yaffe olumu banaffe bagikozesa bulala n'ogenda ne bakuma olumu bondi nenga teguli bondable n'ogenda ne bakuma bail nenga teguli bailable because oli akozeseza influence olumu ne ssente nenga emisango egyo kitugenda okuba nga tudiringamu nagyo so ntubagamba tewali buzibu ffe tusobola omulita is there any twakibuuza emirundi egyo esatu ne bagamba bati nga tewali ate reference ye twalaba nkugambye oli kasa yamala okukola reference tajagala kukola bino ye kennyini na withdrawing n'agenda ku police n'aluzinga interest mu musango buki yali awawaabidde era ne ku record kwezine videos gye ziri nazijeyo nakoze eki awo public kasobola obujulizi nti nze sikirina yes okitegeera so oba oluzinza interest wali and they had all the videos to certify that oba okitegeera so nga tewaliwo mbeera ndala yonna ne be bali batugamba nti be batulimu be batugoba waliwo ba complainants abalala waliwo n'omukyala gwe bali babitadde mu mukazi wattu nga tabimanyi tabiriko kuba there is what we call modus operandi how someone operates normally okitegeera ebintu bye byekisiru nedda modus operandi akonako kalulatini kuba kati in fact ne obogenze mu lwaki amateeka ga wano galeeta mu lulatini nedda modus operandi kikozesebwa how you operate nti omukyala oyo yali ayogerwako tomumanyi waba wawabidde omuntu agenderawo naga gwe nakuwawabidde gwe naye mukazi wattu nga tutabikolangako banga kati nga talina nakyamanyi naye nga gwe bali bagala okufrontinga nti yatuwawabidde tutye nnyo tudduke tukole tutya kati Shalom asobola okulya obutaala yabulidde dda twabulidde dda ekiro obutaala ne tumikisingamu cocktail ne tulya ne tunywa okitegeera so tewaliwo mbeera yonna yeeraliikiriza ku Shalom n'essaawa zino munnaffe ne wagenda nti aproceeding n'omusango gwe nti agukomezzaamu interest oba naggulawo mupya kyabaakola aguteekeyo waba agutaddeyo batuyite mugende mukole statement whether through a phone call oba through nze bathrowingira someone zange ku ssimu ku WhatsApp nengendayo oba okitegeera so bakole ekyo even in the near future woba olinako obuzibu gendayo bansamoninge ngendeyo naye togenda gendayo ate ojja okozese a hunt down nga ninganga terrorist ninga kyali badde kyangu singa yali ampereza ki summons but ebere hunt down because kibeeranga omuntu ngaokoze omusango ku kkubo okwo Shamimu ovuga mu tteeka lya Uganda tekikkirizibwa officer kugoba naye osanga officer nga bali ku piki bagoba
omuntu omuntu agenda gwana mu accident webale omuntu agenda kukola violation ya bitaala amalize nga ssa abantu bana ku kkubo gadduka oba okitegeera so kyannaku nnyo nti n'abantu tuli civically aware tumanyi mateeka gaffe olumu naye ng'ebintu ebyo webityo bikola ki webityo bitambula ogenda mu Latin waliwo maxim emu ekugamba nti fides fracta pax namwakwa reddit kidemu fides fracta pax namaquam reddit the first collector Fides collector yes that once trust is broken peace never returns nti mu kintu kyaffe oredde tugenda kulivinga tutyo n'omuntu oyo bw'atyo twagenda kuddamu kubeerawo mukwano guli gwe twalina ekyo kyawedde kubanga oba otusiza ne ku mbeera eyo gye yakola ku lunaku olwokutaano then ate ojja mu kamera musikulinaako obuzibu sikola ki obeera olimbyemuko kubanga era n'omulati n'omu n'agamba concordia taluto inimicity ya manet the harmony ends enmity remains enmity egenda kubeerawo oba okitegeera era mu bulamu bw'ensi kibeerawo you fall out with someone n'abeera eri n'obeera eno oba okitegeera era omusajja omu omulala yasembayo yali musajja mu Brazil yageresa olugero n'agamba ibi inimico reconciliato nulla reconciliato nulla with an enemy there is no reconciliation n'omulabewo tewali kutegeeragana tewaba kyova olaba shalom tebamulabeeko in any reconciliation n'omulabe teyabaddeyo naye ng'oli kyali ayagala tutuule mungeebi tewabaddeyo reconciliation kubona omulabe ffe tulinganga America omanyi terrorist kastajja n'awamba ekizimbe nga mulimu abantu nga atandika okuwaaki obukwakulizo bw'omutakola kino njagala mutte be mwakwata mu lutalo lwa Gonde bali eyo njagala munfunireyo ennyonyi 2 tebugenda zigoberera ne babawamba kati America tutesa naki ne batujju kubanga n'abalala bajja kujja bakozesa kyekimu ekyo at least abantu bafa naye nga tesetinze president kati naffe waffe we don't reconcile with enemies oli wabeera nga mulabewo nga kuguddeko olutalo agoyinge nalwo olubeera nga ye alufunamu alwagala lumufuula much better waliwo okuffe ng'entalo tezitufuula better zitutoolako walabamu ng'entalo zo zibongerako so oluba nga lukwongerako continue with the war oluba nga lukutoolako ffe nga ffe zituba zitutoolako tuzeewala ne tukuwa distance eyo so nsaba okutwala omukisa guno nga sinamaliza point eno okwebaza Uganda Police okuba nti nno ku mulundi guno yasaze amazima abatali kwekubirira abatali kutusaba ssente tusinza kuwaayiriza nti nno twabawaddeyo wadde n'11 regional DPC mwami yabadde muntu mulungi nnyo ensonga n'azisala mu ngeri entuufu ennyo OCCID ne basala ensonga mu butuufu bwazo kabeere akulira department yonna yonna ng'ogigasse ya CID mwami Tom Magambo bonna bakoze okusalawo kutuufu era bampa ku mazzi njogedde nnyo era mu buufu gano ngade gange naye ganywe my brother temunaye oli waffe tunayogera ki so kagambo go wakalese n'emukwano jakawulya tekatuyisiza nno nedda munnange kyekyo saalimbyemu n'omulundi n'ogumu so nga sinakubeera nga neeyongerayo Shamim nsaba ntwala akakisa kano okubeera nga mpisawoko ku bakama bange Shamim nga tonnamaliriza bakoyo okubawaayo ng'omaliriza anti abantu bamu baba bavuddeko ondeka nempisawoko nobayisawoko wakati nefunire Shamim olumu munnange bannange nakampisewoko tuli ku Gibbs Bridals era obukopo buno olanywereddemu njala kubanga nnanga Gibbs buna naye ebeerewo nga Shalom nga Frank tannayisaawo bantu be ye mukama wange tusangibwa luddawo aba Gibbs tuli Kisaasi wano ku White Horse Mall jangu bambi obeere ng'otuwagirako tweyisa bulungi ebintu byaffe biri unique ebintu byaffe byonna bya ate ka tuli mu season ene ey'emikolo December gw'oyambaza Karo namwambaza kaftan gye yabaddemu gwe waki teweeyambaza sirina ebyo bya traditional nze ndi ku byambaga kwe kufaanana mutyo baba sorry kuba kiki kyategeeza nti kwe kufaanana mutyo Karo wamwambaza bulungi mu Gibbs Bridal gundizo ate gwe n'oteeyambaza gwokyali nalongo oyo Lewis gundi yeyo Gomesi bagizingire ennaku 9 okujja ginona
okuva eri ku ssaawa ya Queen naye ntambi mubeereko bakeno n'abantu kuwakaza house walaayi mubeereko n'abantu Era abammwe entambi yeffe bammwe era train eyaginonye yeffe bammwe osi Shalom oyo kadaadi kawesi asi tayinza kujja speed bwati eno volume Voluvo. so tulina bannaffe aba Job Giant abamanyi aba Job Giant Job Giant nno bano kirungi nnyo nti abantu saba zino ebbula biri mulingi nnyo abantu tebalina mirimu bafunira abantu mirimu tebafunira mirimu nekye bakola ogenda ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant.net noonoonya omulimu kubeerako abanoonya emirimu nga muze kubeerako ne companies ezinoonya abakozi katulina companies nyingi nga zinoonya abakozi nga tezina wakubajja oba okitegeera kati ogenda ku mutimbagano gwano eriyanga link wakati w'abanoonya emirimu n'abagirina so abanoonya emirimu egy'abantu abali skilled job seekers who are skilled who are competent who are experienced and educated era nga mulina certificates diploma ne bachelor's degree masters ako ne phd mu mirimu egiri mu professions nga finance administration human resource construction tourism hospitality oil and gas education transport n'emirala mingi mugende ku mutimbagano guno baguyita www.jobgiant.net embeera egenda kubeera nga etambula ddala bulungi nnyo wakati w'abaginoonya mmwe n'abanoonya abakozi okubeera nti no babakozesa naye soka okube ku namba y'essimu eno obeere ng'ofuna ebisingawo eri 0749 052 000 ng'onoonya omulimu mulekerawo okunoonya emirimu sole zibaweddeko engoye eziko wano obeera just ku ssimu yo with guidance of bano ku namba eyo gyenkwadde babayita aba Job Giant Mulangira Interiors bo bakyaliyo side zaawe ekyanja basangibwawo opposite ne Total ku Al Salam Towers nga bayamba okubeera nga bakuwa furniture omulungi ennyo agenda okubeera ewakaawo weyagaza abantu furniture omulungi dining tables sofa sets carpets portraits ez'oku bisenge n'ebirala babayita aba Mulangira Interiors awo ku Al Salam Towers ekyanja opposite ne Toto munno waaki yekyaliyo bulungi nnyo nga gamba ku mitwalo 3 egya Uganda osobola okubeera nga weerabira ba VJs ba Uganda okutandika ddala ku VJ Junior Emmy Jovan Tom Shaukan Jingo ISP Chris Sweet Ismake EDK KS VJ uliyo n'abalala era omwagala bw'abangi gwe musinga okubanga mulaba ennyo nnyo walina balaba nnyo VJ Junior yataddeyo ka film kano ka Sarah's Oil not Sarah's Toro nedda Sarah's Oil kalungi mbere nga mukalaba kalungi njagala okalabe era yakutadde mu character njagala okalabe gwe yadde mukyalo omumpi ennyo yadde asumbwa Sarah njagala ogenda okalabe waliwo hunting season tontunulira nnyo bagita hunting season ya Mel Gibson gyeri The Raid Redemption nayo yakomyewo seri yagitaddeyo bulungi nnyo Trap House Regretting You n'endala sasula emitwalo 3 gyokka egya Uganda omwezi obeere ng'otuyota ku masimu kwetuli Android kwetuli ku Google Play Store agenda otujjeyo ku iOS kwetuli genda ku App Store ku masimu ku TV Android TVs kwetuli ne ku website www.munowatch.com abalanja bogeredda tugende mu maaso okay kanange nga tutwala wano njagadde nnyo okusaasirako ku honorable honorable teyasobodde yadde kulingiza ku paalamenti honorable ki nalukoolani ali nalukoola honorable Mathias Mathias abadde twamuwadde ekya honorable the honorables kiki ekyatuuseewo byankwasize ennaku alina akavidiyo keyakoze nga amaaso ndaba gazimbye bambi nga noonya ssente ng'agamba nti ennyumba yagisinga kyannaku kate enfe ennaku nze kyannaku ekisooka ensonga ya honorable Mathias Walukagga bannayuganda bagikutte mu ngeri oba nkyogere ntya there is a lot of naivety and ignorance of how this issue or of how the argument gye baholdinga weina okubeera ng'eri era nabaddemu ennyamivu nnyo wenalabye muganda wange Adam Kungu kusanyuka nga kyazizza honorable Medi Muhammad Nsereko nga Muhammad Nsereko agamba onadde yasoma esima yakolera Uganda bikibi nga bali mu kubalaata ku nsonga bonna bamukuba left right adde yasomera because nga issue teri ku bipapula nti oba butasoma omusajja okusoma yasoma n'agenda nakola amachuwa entry n'atuukiriza ebituukirizo byayo kati obuzibu buliwa bw'aba ateyasoma obuzibu contention eri ku whether kaseera ka nomination
certificate gye yaleeta National Council for Education gye yamuwa oba yali teyiseeko yali ekwetinga be yasoma oba yali teyiseeko kiri kyakuyitako expiry date kyekiriko kitegeeza bwabigira soyitamu kati niwe batagenze in fact abantu abagenda okuwuliriza show y'olunaku olwaliro nga njogera ku nsonga eyo temweraliikirira abawagizi ba Mathias Walukaga mubire basanyufu lwaki mujubireetinge nkole jubireewo batya lwaki waliwo mu mateeka ebintu bino wammanga singa anybody nga electoral commission in this case okitegeera oba any tribunal oba any commission oba esalawo making a decision outside the powers given to it by law batugamba that decision is considered one ultra virus it was passed beyond its powers. 2 it is illegal. 3 it is null and void. Tuchita ab initio kati ekibuuzo ekisinga obukulu essaawa zino era ye step aba ba councils ba Walukaga gye bateekinze ey'okutwala electoral commission mu high court okubeera nti no decision yaabwe bagikoze nga teri mu mateeka kandi naye tubaale tugenze mu biri byonna wano lwaki courts empitirivu ennyo zikoze cases eziri multiple nga bagamba nti a decision mu Luganda kyeki okusalawo that has been made without jurisdiction has no legal force even if no one challenges it ka decision y'okudenominatinga Walukaga otugenda mu high court ne bako byetubulya bigenda okuwulira no mu maaso decision ye ebeera nfu era restoring status quo ya nomination ya Walukaga tutya nti no electoral commission singa ya denominating oba disqualifying a candidate ono Walukaga in a matter where only the high court has jurisdiction, then legally the EC's decision is treated as if it never existed. Kikyatwaza bannaffe bano mu high court kubanga etteeka ligamba litya awuliriza gwali eyo under Ugandan law taganjula constitution taganjula electoral commissions act taganjula parliamentary elections act n'obugenzi mu local government act batugamba all those zingambe they specify which matters nsonga ki isi zirina okuhandlinga administratively and which matters must go to the high court. Matters ezigenda mu high court mwe muli disputes about nomination, mwe muli qualifications, mwe muli election offences ne appeals from decisions zenyini za EC. In this case tuli mukulaba EC nga ya handlinga dispute ku nomination ne qualification ekitali mu mandate yayo. Etteeka ne ligamba liti etteeka ligamba if the law says the matter must be determined by the high court, the EC cannot legally substitute itself for the court. Okitegeera ensonga lwaki bannaffe bali mu high court. So case eno tugenda kusaba bintu bino wammanga, tugenda kusaba kibayita judicial review under the Judicature Act and Civil Procedures Rules nga twagala high court etubuulire oba EC in the first place yalina okuwuliriza omusango ogwa qualification za Walukaga. Amateeka oba the mandate yagiweebwa ekkirizibwa owuliriza emisango nti yes or no. High court wetugambira nga tukebedde because tasobola kwogera bugozi yes baba batuwa because ebisinga tubirina, then it is likely nti decision eyo gye bakoze egenda kubeera illegal, egenda kubeera improper, era egenda kubeera nti ya violating a national justice oba okitegeera. So mubeere bagumu. Ekyokusatu ekirala waliwo kye tuyita direct election petition era gye tusobola okubeera nga tukola nga tugenze mu constitutional court okubeera nti no tubuuza how the EC usurped the powers of the high court. Lwaki ye replacing nga high court nebeera nga ekozesa amateeka oba n'amaanyi high court ge yali badde ekola ki ekozesa. N'olw'ensonga eyo waliwo kye tuyita the legal doctrine mu mateeka kategori eno mu byangoye na buntu ku Star Times. Kati ffe no mu mateeka they are what we call legal doctrines. Mpiseewo nnyo. Kwa ennaku zino oyitawo ne kuba nno. Sikitegeero olinga tulabisa. What's that? Nsasira. Sonyiwa. Naye tugamba the legal doctrine gye tukozesa ennyo mu kuwaaba ne mu kwagala okufuna empaaba bakiyita jurisdiction is everything. If a body acts without jurisdictions, everything done will be void. Kakati wano kye twetaaga kiri kimu high court eno ye tugambe kimu nti oba in the first place electoral commission as a commission oba a public body yayina olukusa
okubanga ewuliriza omusango ewozese era eguweko decision. Kati wano mu budde buno tebagende mu luwummula kulonda kwa January. Bagamba nti mu mateeka tugamba nti wabeera nga issue gye muliko gye mwagala wabeereko ensala nga ya bwangu ya emergency ne babeera bagenze mu luwummula bayitibwayo kubanga eri time bound. Tusobola kubakkiriza abakomewo 18 okuna 15 so bagenda kugiwuliriza era in fact olunaku olwajjo baadde amaze okubanga bawandikira high court. High court one eteke injunction oba envumba ku decision ya electoral commission esooke etawuluzibwe mu high court esalewo oba ddala electoral commission yabadde yayina powers in the first place okuwuliriza omusango. So wekibeeranga teyayina tetugenda agenda mu bino mbu ate certificate ya National Council of Higher Education ate simenti yakola bino ate ebyo tuba tetubigendamu biba tebigenda kuyamba. Bakoma bukomi wano oba kizuulira mbu abasajja tebabadde na mandate oba bakozesezza amaanyi agatali gaabwe baba bali callinga status quo ya nomination nga we yali because they had nominated him in the first place. Lwaki essaawa zino benyini nyini abamunominating ate benyini nyini bebamudenominatinga wabeerawo contradiction yawo. Nange saakitegedde baali bamunominating. Okitegeera tebabiraba ebyo. Kibeeranga nti n'ogenza abantu nga waliwo asikaali akuuma wano ng'akebera n'akukebera bulungi n'agamba oyingire ate obeera oyingidde mwana najja n'akufulumya n'agafuluma neekengedde. Kati omuntu ali eri wala ayinza okukebera yayinza okukukomyawo eno ng'olina by'osobezza ebirala eyo yabeera kukomyawo naye nakebedde bulungi akuyisizaako akuuma n'agamba oyise ng'alina ne boolabye baalese nti gwe maybe nfaananayo oba enjiri tebikkirizibwa wano ne babaleka gwe n'oyitamu ate n'abeera nga y'omu n'ajja n'agamba nti ate ofulume tekisoboka mu mateeka. That's why nti ensonga ng'ezo ez'ebyokulonda bagamba ekitawuluzi kibeere high court. Agenda mu high court. Agenda mu high court. N'olwensonga eyo nkyayina nze essuubi ng'omuntu nti high court eyinza okukola omulimu gwayo nga balina okuba nga egukola wabula ekyennaku kye nninamu n'okwenyamira kwendemu nti times ze tulimu ziri very hard. Waliwo a lot of political dynamics at play eziri mu kubeera nga zizanyisibwa. Wayinza okubeerawo ebiyinza okuzanyisibwa ebirala naye nga si byamateeka but nga bya bufuzi ebiyinza maybe okuchallenginga okuddamu okustandinga ku ky'omubaka oyo bambi. Okay. Producer awo si wabi katuwerekereze omugezi Frank Antambye ow'Olulatini. Olina boyisaawo mukama wange. So ozabyawedde. Tulina bannaffe aba Biva Organic and Natural Healthy Products omanje basangibwa. Wali Emengo. Dr. Richard Senjobe. Richard Senjobe yo yakugamba nti emmere eddagala yakozesa butonde okujjanjaba endwadde ez'enjawulo. So ayina ka wake up call ku baami abeegaya abatwala mu kisaawe nga Sanchez abakozesa ku nkola eya masturbation nga Roni abalina allergies abakolola abakuba emyasi abalina ssenyiga atagenda abaziira abalina asthma abasiibwa ennyindo abalina emigejjo abagala okugga abalina lung problems abalina pressure abalwadde abaludde ku ddagala abaana abato ne body fatigue endwadde zonna z'amaaso z'amatu asiika obulamu tassa mukono ng'ogenze ku Biva Organic akozesa emmere nga eddagala ng'omukubidde ku namba 0752 60 24 27 asemberayo ddala nkute nange nkukooye babayita bannaffe aba Smart Access. Smart Access bano nno basangibwa sayidize ye Canada mwanattu era bannaffe abali e Canada nga muli mu provinces ez'enjawulo nga katugenda mu Christmas wano mwagala okulya ku kimere ky'e Uganda kati bano bakuleetera emmere okuva e Uganda oyagala matooke oyagala lumonde local food yonna baluguche tusumula kaama gobe biki byonna kazibeere enseenene kabeere vanilla kabeere byennyanja bino ebyaffe ebiri smoked obulungi ennyo babikuleetera nga biri frozen bulungi nnyo ebibeera nga bijja. So abali e Canada eyo ate nga bakola ne catering services mukube ku namba +1 437 332 7894 beba Smart Access mu ggwanga erya Canada. Kanzije maliriza ndi wano wa Zubeda kale so tuweeyo ka Maximo mu Lulatini kati akali ku Gibbs Bridals sebo nakali ku Gibbs Bridals mu Lulatini batugamba ku Gibbs Bridals nti non posoma si pasiksi nye byambalo okuva mu Gibbs Bridals otambulira bwerere ogenda kubonaabona. Zibe bulungi mwera
Executive Media. Focus, innovate, succeed.